waliwo etteeka we limukwatira. Abamu bagenda abaami ne batoola ettaka ng'ebusoga, ne bagenda ne balimako ebikajjo, naye nga abaana tebalina mmere kuba balowooza ssente. Omukyala n'awumba emikono nga talina kyayinza kwogera ku ekyo kubanga omwami yakulira. Wabeerawo etteeka erikugira omwami oyo nga bulijjo pulezidenti bw'agamba nti omuntu atalina ttaka lyenkana bwe liti tagenda mu bikajjo, kibeere nga kiri mu tteeka, si kwogera bwogezi. So tulina okubira buli gwe kikwatako ennima y'omulembe, emmere nga tukungudde. Wiikendi nabaddeko ebusoga, ebijanjaalo bitandise okwengera, alisa amakungula gatandika, naye abantu bapapye buli ke bafuna bali kupapa okubutunda. Tutunda twagala okuteeka mu nsawo, naye kiki kye tutereseeyo ekyokusigala nga kinaatambuza emyezi ezisigadde. In a situation where we've lost over 2,000 people in Karamoja, it deserves to be declared a national, disaster in the area. Therefore, state of emergency will help the international body from all corners to come in that region. Therefore, the resources that government of Uganda put in that region will go to help other people in other areas. Because at this point, I want to give you a simple example. I had a flood in Lego where over 2,000 people were affected by the flood, the business community. When I came to the Prime Minister's office, in the office of the Minister of Disaster Preparedness, they are telling me all food has gone to Karamoja. We cannot help the people in Lego.